wansi w'omusaalaba awo we wali essuubi emigugu gyange gyonna wengiwummuliza wokka nzomula bwennyolera atasaana wokka wempummulira nga tekitegerekeka kabako kukomererwa nga ate kirete essanyu tiyafanze ndokolebwe bulamu nga buzirika musaalaba ly'essuubi mu bulwadde mu nnaku era n'okufiirwa Mukama wali obwesige bweffe bwonna tubuteeke awo ku musaalaba nga tekitegerekeka kabako kukomererwa nga ate kirete essanyu tiyafanze ndokolebwe nga tekitegerekeka kabako kukomererwa nga ate kirete essanyu tiyafanze ndokolebwe Yesu nnyamba okutegeeza bukulu bw'omusaalaba eri amawanga gonna kiseera nga kikyaliwo abantu bategeera obukulu bw'erinnya lyo Yesu n'ekisa kyo abantu bategeera obukulu bw'erinnya lyo Yesu n'ekisa kyo nzomula bwennyolera atasaana wokka wempummulira obwesige bwaffe bwonna tubuteeke awo ku musaalaba nkwanirizaako omulabi wange omulungi owa program Bayibuli egamba ki nsanyuse okumanya nti gy'oli akawungezi ka leero nate era nkusaba sembera kumpi n'abadde akyali ewala tukoola sembera kumpi kubanga tutuuse ne programu yo nga bulijjo programu eyanikula ebibuuzo byaffe twagamba nti tuba n'ebibuuzo naye Bayibuli nkusuubiza nti ebeera n'ebyokuddamu byonna eri buli kibuuzo kye twebuuza so olw'ensonga eyo jangu sembera kumpi oyinza okuba nga sigwabuuziza ekibuuzo naye nkukakasa nti bannaffe ebibuuzo bye babuuza bituyambira wamu era bituzimbira wamu kyenva nkwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo nti tuulakkalira ate era onyumirwe nga bwe tuyiga nze nange ntuuse omwanjuzi era omutesitesi wa programu eno Maureen Namutebi nga nze nkusanyukirako mu ngeri ey'enjawulo nenkukulisaayo n'emirimu gy'okoze mu wiiki kulikayo yonna gy'otambulidde ebitagenze bulungi Mukama atusaasire n'ebyo tukoze obulungi Mukama abituweemu omukisa weewaawo oyinza okuba ng'oyise mu kusoomooza okutali kumu okuyita mu wiiki yonna Mukama akuwanirire era akuwa obusobozi obumalako naawe ayise mu kujaguza n'okusanyuka twagala okwebalizaako Katonda olw'ebirungi by'atuwa mu nsi eno ey'okulaba ennaku naye nga bwe tutuuse olwaleero nkusaba otuule ekkalira tuula ku bigere bya Yesu owulire okuddibwamu owulire nga Mukama ayogera naawe ne leero tutuuse ne Bayibuli yaffe nga bwe tugambye nti kwata Bayibuli yo bulijjo gifuule mukwano gwo kubanga yeyina ebyokuddamu eri ebibuuzo byo tugenda kubikkula mu Zabbuli essuula ey'oku-19 nga tugenda kunokolayo olunyiriri olw'omusanvu era nga lugamba nti
etteeka lya Mukama lyatuukirira erikomyawo emmeeme okutegeeza kwa Mukama kunywevu okuwa abasirusiru amagezi. Agambye nti okutegeeza kwa Mukama kunywevu era ng'ekyo kye kigambo kye ekituwa amagezi okutugeziwaza okusobola okulaba nga tutambula mu nsi muno nga tuli bagezi ng'ate era n'emirimu gyaffe tugikola mu butuufu bwagyo. Kale bw'oba oweebuuse mu ngeri yonna ekigambo kya Katonda ky'ekyokuddamu kikufuula omugezi n'ensi eryoka ekwewuunye kubanga oli mugezi. Jangu naffe tugenda mu program naye nga tetunnatandika tusooke tusabe. Katonda waffe omulungi Yesu, twagala okwebaza kubanga otambudde naffe okuyita mu wiiki yonna. Tukwebaza olw'ebirungi bye tulabiddemu, tukwebaza olw'obuwanirizi bw'otuwaddemu ebyo ebitusomoozezza. Kaakano Mukama twagala okwekwasa nga tugenda n'okutandika programu yaffe eno, tuyita Omwoyo Omutukuvu ajje atubeere atulungamye nga twogera ebigambo ebiva gy'oli. Mukama abaana bo bawulire eddoboozi lyo nga gw'oyogera nabo ssekinnoomu. Buli omu alina okubuusabuusa, buli omu alina ekibuuza kye Mukama asange ng'afuna okuddibwamu okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Tulungamye bwe tuba tusabye nga twebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nga bulijjo nkwanjulira omusumba waffe, Musumba Ivan Sebagala eyatuuse dda okulaba nga tutambuza program, okulaba nga tuweereza Katonda. Musumba nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Mukama yeebale kuku. Weewaawo twebaza abatulaba n'abeewaddeyo okukkiriza ababeera ekitundu ku program. Yes. Ate tubeebaza okubuuza ebibuuzo. Yes. Erinnya lya Mukama lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Era be batuyimiriza. Era beekuumidde ku program eno ate bategeeza n'abalala. N'abalala bategeeza n'abalala nabo ne beeyongera ne balaba program eno. Yes. Mukola nno kyamaanyi abaagalwa. Tolowooza nti bw'oba obuuziza ekibuuzo oba okyebuuliza naye oba okibuuliza abalala bangi. Ekyo kituufu. So mugende mu maaso nga mukola ekyo. Amiina. Eso. Musumba twafunyeyo omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo. Yagambye nti mu byafaayo omusaalaba gwakozesebwanga Abaluumi okusinza Tamuzi. Naye asanga amakanisa mangi kw'otadde n'ag'Abadiventi agafa Abadiventi mbu gakozesa akabonero k'omusaalaba. N'agamba nti ekyo kitegeeza ki? Tetuli mu kusinza Tamuzi? Kituufu. Mu byafaayo omusaalaba guzze gukozesebwa abantu ab'enjawulo mu mbeera ez'enjawulo okusamira, era mulimu n'enzikiriza nga tezisinza na Yesu wa ku musaalaba oyo. Naye nga zirina omusaalaba. Naye nga zigukozesa ng'akabonero mu kusinza era nga bakkiririza mu musaalaba ogwo bwe guba gusabiddwa. Abamu bagunnyika mu bintu ebimyufu ne bagutunuuliranga essuubi. Eyabuuzizza ekibuuzo mutuufu. Mu byafaayo abasinza Tamuzi bakozesanga omusaalaba mu kusinza ne ku ngoye zaabwe ne ku byambalo n'ebirala. Naye omusaalaba si kye kizibu. Ekizibu be baba bagukozesa n'engeri gye bagukozesaamu. Kubanga ebintu bingi ebirungi ebikozesebwa era ne bitegeerwa bubi. Era enkomerero ya byonna ne bimaliriza nga bifuuse bibi. Ne bamugadde nga mu byo munda temubadde kikyamu kyonna. Kiyinza na kuba kigambo olwo emmotoka gye baleeta wano mu Uganda ne bagituuma akabizzi. Mumanya gonna. Mumanya gonna. Ne baddira akabizzi ne bakayita Ipusamu. Tubawulirangako tikayipusamu kayiseewa. Kati olw'okutuuma emmotoka eyo embizzi Ipusamu ne bagituuma embizzi, kyagireetera okutandika okubanga tekyalya shu. Kubanga ne bw'ogireeta n'ogamba nti ogigabe ku kwanjula baazigabanga naye baatandika oziyita erinnya eryo ne zidiba kati ne baba nga baleeta haliya n'endala. Emmotoka simbi. Emmotoka simbi era si nkyamu.
waliwo n'akalanga akakolebwa ku TV mu ggwanga erimu oli n'akakola akalanga ako abantu ne bakaddira erinnya lyako ne balituuma omukulembeze w'eggwanga ng'ate akalanga ako oli akakoze mu ggwanga erimu era ne bakakwata erinnya ne balituuma omukulembeze w'eggwanga ne baleka n'omuyimbamu ennyimba naye akalango gye kaabulira n'eyakakola teri amanyiiro akalango tekayina buzibu eyakakola talina buzibu n'ekigendererwa kye kirala naye abaakavuunula kasita baakawa ekigambo ekirala ne kafuuka ekintu ekitasaana si mu ebyo byokka ebyobulamu njagadde okuwa ebyokulabirako ebiri tangible ebintu byayinza okwanguyirwa okulaba ebyakati naye si bye byokka ne bayibuli yennyini gye tusoma omuntu asobola okugisoma n'atemula omuntu omuntu asobola okugisoma n'awasa abakazi bangi nasanga omusajja ng'alina abakazi 8 naye nga kye yeekwasa Lwaki Sulemaani yawasa abakazi 10 nasanga omusajja akkiririza mu kutta balabe be kubanga Katonda yagamba Dawudi agenda azikiriza balabe be bayibuli eyo obadde okimanyi tewaliwo abagisoma ne baliisa abantu enfuufu obadde okimanyi tewaliwo abagisoma ne batta abalala ng'asoma omwo naye esobola okubeera misused ekyo tekifuula bayibuli kuba mbi era tekigifuula kitabo kye tutalina kusoma naye wabula entegeera yaayo n'oyo agivuunudde yaaba omubi so si bayibuli kale kambe ku bayibuli njogere ku linnya lya Yesu gomanyi nti erinnya lya Yesu likozeseddwa ne bwe litateekakozesebwa musajja omu yali akwana omuwala n'amugamba nti Yesu akuntumye naye ng'akwana ayina mukazi we ayina n'abaana ate musumba bali mu counseling room omuwala ajja ngamba nti kyenaguddeko sikirabanga kyenva nsazewo okuleka obulimba nzije mu mazima nenduka omusajja gwe ndowooza babuvunaanyizibwa ngenze kunsabira ndi ku university njagala funa tuition sajja nalyoka atandika okunkwatirira n'alyoka agamba nti Yesu nga bwe yamwolesezza tingenda kujja mu ofiisi ye leero era mu linnya lya Yesu ng'omusajja lyakozesa okukwatirira omuwala katugambe nti Yesu ye mubi oba erinnya lye libbi mpadde ebyokulabirako ebiyinza okwanguyiza eyabuuzizza n'oyo alaba omusaalaba nga gwo tegulina mutawaana era akabonero kaagwo bwe kakozesebwa obulungi mu ntegeera entuufu tekayina buzibu obuzibu buva ku oyo ategedde engeri gy'akategedde gy'agutegeddemu ate n'engeri gy'agukozesaamu kale nno ekyo njagadde nkiddemu nga nsooka muwa ekifaananyi ekyo motive gy'oteeka ku kintu ng'okikola ekyo kikifuula ekirungi oba ekibi naye kyo tekirina mutawaana ng'omusaalaba olwekyo omusaalaba okukozesebwa mu bukristaayo tegulina buzibu bwonna kubanga gwo tegulina kikyamu kyonna naye engeri omuntu gy'agutegeeramu n'engeri omuntu gye yeeyisa gye guli eyo yeereeta obubi oba obulungi ekyo njagadde so aleme kutya musaalaba ng'agusanze oba ku kitabo oba awantu bannange tamuza omusaalaba gwo tegulina buzibu naye abaagukozesanga basinzizengako Tamuzi be baleeta obuzibu n'abalala be bano bayibuli etugamba nti ali ku musaalaba ye mukulu ye yagufuula ogw'omugaso omusaalaba gwo ng'omuti tegulina makulu era ng'Abadventist n'Abakristaayo bonna mbakubiriza omusaalaba ng'omuti tegulina makulu era tolina nakyo ogunoonyaako mpozi ng'ogunoonya gufuula nk'ogufumbise naye yaguliko y'ensonga bikolwa 4:12 lwoba osoma bikolwa 4:12 agamba atya bikolwa 4:12 otyo 12 agambye so tewali mulala
tewali mulala tewali mulala bulokozi otyo kubanga tewali nalinnya ddala wansi w'eggulu otyo eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola tewali mulala buki bulokozi tewali nyalina ddala lyatuba kutulokola okujjako erya Yesu ani njagala okutegeeza abalaba programu eno nti erinnya lya Yesu Kristo ne Yesu yali ku musaalaba byebyoka eby'omuwendo omuti Yesu kwe yakomererwa tegulina makulu omusaalaba nga object gamba oba guli wano oba guli ku taayi oba guli mukana akasiba eviri tera okulaba abagulina ku earring kuno abamu baguteekawa omusaalaba nga object tegulina mugaso gwonna eri muntu era tegwetaaga kutunuulirwa kusukka kuba nti kintu ekikwatibwako either ekibajje either ekibumbe oba ekintu ekiri designed for beauty omuntu bwakukozesawo nga guyimiridde nga mu kifo kuba omulabi wange ayinza okugamba nti bwe mba nnyambadde omusaalaba ngwambala nga gukiikirira oyo eyagufiirako aba akoze atya kaakati omutawaana we guli kwe kwambala omusaalaba amaanyi go n'amaaso go ne gabeera ku musaalaba gw'oyambadde okusinga eyagufiirako mu bufunze oli agamba nti bwe sigwambala mba simumanyi bwe sigwambala siba na bukuumi songa ate bwengwambala gulaga nti ndi mukkiriza kati abantu amu balowooza omusaalaba okusinga object ne bagutunuulira ng'ogulimu amaanyi n'abalala ne baguvunnamira n'abalala ne babako ne baguteeka ne bagenda n'okugulambula ne bagulambula n'abalala ne bagulaba ng'ogugaba emikisa n'abalala ne bagutambuzanga nalabayo n'agutambuzanga asaba baba asabira omulwadde n'agukwata n'agumuteekako abalala bagukiisingako n'aguteekawo n'ogukiisingako n'ofuna omukisa kasita olowooza ku object eyitibwa omusaalaba okusinga okubeera obubeezi ekibumbe ekibajje oba design ekoleddwa for beauty oba omusaalaba ogwo ogutunuulidde ng'okusinza ekifaananyi ekyo bayita idol worship singa ntunuulira Maureen n'asukka okubeera omuntu nentandika omulabanga alimu ekirala ekisukka ku muntu awo mba ntandise okusinza Maureen omusaalaba nga object gulina mutawaana ne bw'ogusangawa kasita kiba nti gulabibwa bulabibwa mu ekyo kyokka naye bwe gutunuulirwanga ogulimu amaanyi bwe gutunuuliranga ogukuuma n'omuntu bw'agwambala bwe gutunuulirwanga omuntu gw'ayinza okukiisingako n'afuna omukisa bwe gutunuulirwanga oguyinza n'okuwonya abalwadde tuba tuvudde mu makulu aga Kristo ge yatuwa ye ng'afa ku musaalaba ku lwaffe ne tutunuulira kye yafiirako okusinga ye yafa bayibuli kyeva etulabula obutakozesa musaalaba nga bali bayogeddeko abaagusinzanga mu ngeri ya Tamuzi bikulwawo kuva essula 2 onyola okuna paka ku lw'omukaaga oluvannyuma lw'ekyo tulabe aba Seventh Day bagukozesa baba bategeeza ki kuva 2 mmeka olwokuna paka olw'omukaaga olwokuna teweekoleranga kifaananyi kyole newankubadde ekifaananyi kyekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka tobivunnamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuuka ku mirembe egy'okubannakasatwe ne kubannakana egy'abantu abankyawa teweekoleranga kifaananyi kiki kyole kati omuntu yenna bw'atunuulira omusaalaba n'agulabamu ekisukka okuba nti it is an object oba it is a picture
oba it is a symbol. Naye n'agutunuulira ng'ogulimu amaanyi oguyinza n'okumukuuma. Abamu basuula nagwo n'agutereka ku buliri waggulu awo. Abamu baguteeka ku kisenge, setaani bw'anajja agulengera adduke. Abamu bambala mwambale gamba nga mugwo mulimu engeri. Kasita olowooleza omusaalaba okusinga okuba nti kintu obuntu ekikwatwako oba kiri symbolic nti kirina kye kitunuuliza kirala n'ogutunuulira gwo ng'ogulimu amaanyi oba gwa mu lunyiriri olwo. Olwo oba ogusinzizza ng'ekifaananyi. Musumba oyogedde n'okujjukiza sinaliyo y'abaana ba Isirayiri bwe baali mu ddungu nga balumbiddwa emisota. Kituufu. Kituufu. Musa ne bamugamba kola omusaalaba oguteekeko omusota naye mu buli anaatunulanga ku musota ogwo ku musaalaba anaabanga omulamu. Symbolism eyo. Symbolism nti omusota ogwo kaali kabonero akaali kalina kye kakiikirira. Abantu tebaawonanga kubanga batunuulidde omusota omukolo obukozi. Naye baawonanga kubanga batadde okukkiriza mu ekyo Katonda kyagenda okukola ku musaalaba ogwo. Olwekyo Abaadiventi omusaalaba tugukozesa mu ngeri eyo tugutunuuliranga simbo. Gulina kye gukiikirira, gulina kye gutulaga. Kati singa ogusanga gamba we tusinga ennyo ogukozesereza ye trademark. Trademark kaba kabonero akakukiikirira. Buli muntu katunulako n'amanya nti kati eryo ssomero, eryo ddwaliro, ekyo kibiina kya byabufuzi. Nti kati bw'olaba baasi nga bw'olaba baaji oba fulaaga bwe yeewubayo kati eyo ya Kenya, eyo ya Uganda. Era n'ekinyonyi kyennyini ekirimu nakyo kikiikirira eggwanga lyaffe. Nga bw'olaba nti eyo FDC, eyo NRM, era eno baga baasi. Kati Abaadiventi tukozesa omusaalaba as a symbol okunnyonnyola kiki kye tukkiriza bwe tugukozesa mu kabonero kaffe tujjayo entabiro y'okukkiriza kwaffe nga bwe tukufaanana. Omusaalaba oguli mu kabonero ako tetugusinza, tetuyinza kugwewakako gutuwa amaanyi, tetuyinza kugwetimba nti gutugobeko setaani, tetuyinza tuguteeka ku mulyango nti buli ayingiranga mubi aveeko ebisiraani. Tegutuwa na butuukirivu wadde obulokozi, naye guli mu kabonero kubanga gulina kye gukiikirira. Kati kye gukiikirira ekyo ffe kye tukkiriza. So gutuwa identity. Okitegedde. Engeri gye tiri Kristo tetusobola mulabako n'amaaso. Kati gutuwa identity. Naye gutuwa identity nti Kristo yafiira ku musaalaba. Nti mu kabonero ako ak'omusaalaba ffe Abaadiventisti tulaba Yesu Kristo ng'afa ku lwaffe. Y'ensonga yokka lwaki tuyinza okugukozesa. Mu gwo temuli maanyiriza n'objekiti. Tetugweyambisa mu kintu kyonna kira yadde okugwambala. Ne wabula mu kabonero mweguli okunnyonnyola biki bye tukkiriza. Ozzeemu ekibuuzo kye mbadde ngenda okubuuza Musumba nti y'ensonga lwaki tetugwambala. Y'ensonga lwaki tetugwambala. Kubanga ffe tugulabanga ndowooza waliyo n'omulabi wange nga yandibuuza nti aha kyogereko Musumba ye lwaki temugwambala. Lwaki temugwambala. Ekitugaana okugwambala kuba ffe tugulabanga object. Tetulowooza nti kintu ekirina amakulu okusukka ekintu ekikola ekiri awo. Ne wabula mu gwo tulina bye tulaba. Gamba nga bino Bagalatiya 6:14. Agamba atya? Bagalatiya 6:14. 14 otyo agambye bw'ati naye nze saagala kwenyumirizanga wabula ku musaalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'ogwo ensi ekomereddwa gye ndi nange eri ensi. Sirina kirala kye neenyumiririzaamu, Pawulo bw'atyo bw'agamba. Okuggyako mu musaalaba gwani? Yesu Kristo. Ku lw'ogwo omusaalaba ensi ekomereddwa gye ndi nange eri ensi. Olaba omusaalaba? Omusaalaba tugwenyumiririzaamu ng'Abaadiventisti. Naye lwa Kristo. Nti ku gwo omusaalaba Yesu Kristo kwe baamuteeka mwe muli essuubi lyaffe.
era buli atubuuza lwaki mugulina mu kabonero tumugamba nti waliwo eyakomererwa ku gwo ng'oyo gwe twenyumiririzaamu. Kwagamba gulinga ogutujjukiza. Yes, we are proud of the cross. Bw'otunula ku musaalaba n'ojjukira nti waliwo yafa n'agufiira kate nga teyeefiira nga yeefiira afiirira ggwe. So we are proud of the cross. Matayo 6 Matayo 16 24 nayo lusome. Matayo 16 24 nayo lusome. Lwaki Abadiventi bayikozesa omusaalaba naddala mu kabonero mu gusinga okulabikira kusinga ewalala wonna. 16:24 awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Obadde okimanyi nti omusaalaba tugulabanga akabonero ak'okwefiiriza ku lwa Katonda. Bayibuli egamba weetikka omusaalaba ati mulimu abagwetikka mu bulago kati beetikka object mu ngeri y'okukiikirira beetikka object naye ekigambo ekyo tekigambye nti genda weetikka object omusaalaba kubanga singa kyaliwo ekyo mulimu abandi badde basitula eminene nga tebakyatambula. Aga nti omusajja asitudde omusaalaba nga tugulabira ddala gukumenya kubanga bw'ogamba nti weetikka omusaalaba bagwetikka gye bali mu ngeri y'okwebonereza kituufu. There are people who do it n'agenda mu ngeri y'akwebonereza n'okwefumiitiriza. Mulimu n'olunaku mu mwaka lwe bagwetikka ne batambula ne batambula naye object nga yo teyina makulu naye ekirina amakulu yo yeyagufiirako. Kati ffe omusaalaba ng'oggyeko gutunuulira ng'ekintu kye twenyumiririzaamu olw'obulokozi bwaffe naye gutujjukiza okwefiiriza buli lunaku twekomerere. Pawulo kyagambye nakomererwa eri ensi. Buli lunaku omukristaayo ateeka okukomererwa eri ensi. Yesu kyayita okwetikka omusaalaba. Kati bwe tugutunulako gutujjukiza nti nteeka okwekomerera eri ensi. Amakulu okukkiriza nnumwe okuleka ensi n'ebigirimu ebigisanyusa nsobole okusanyusa Katonda n'ogulumisa erinnya lye. Nsumba ogenda kwongera okutunnyonnyola naye katusooke tuwummulemu katono tunywe ku lwendo lw'amazzi. Omulabi waffe katomewo katono nnyo. Luka essula y'e11 olunyiriri lwa 34 Bayibuli egamba nti eriiso y'ettabaaza y'omubiri. Bwe liraba obulungi omubiri gujjula omusana ate eriiso lyo bwe liraba obubi omubiri gujjula ekizikiza. Era ne mu katabo aka Adventist Home essula y'e6 tuweebwa amagezi okukuuma emikutu gyonna omulabe mwayinza okuyitira nga muno mwe muli okulaba era n'okuwulira. 3ABN ekuleetedde okusalawo okutuufu gwe n'abaana bo. Gitega olwaleero ofune okuwummula mu Yesu Kristo. Omwagala kulikayo mu kuwummulamu okwo okutono kwe tubadde nako tugenza okuva ku mpewo n'okuwummulamu nga tuli ku kigambo kya musaalaba. Gutegeeza ki gye tuli? Tulese nga tusomye nga Pawulo atugambye nti nno ye agulabanga akabonero kwe yeefiiriza ensi naye kwafiira kwegamba okubeera nti nno agulabamu Kristo. Oyo yamufiira ku musaalaba. Musumba siwe tukomyawo mazima ke kabonero musaalaba guno tugutunuuliramu amakulu. Gwo ng'omuti obanga ekifaananyi obanga ekintu ekibumbiddwa obanga ekintu kye bakoze mu lubaawo tegulina makulu. Naye Yesu eyagufiirako ye yalina amakulu gye tuli. Kati musumba tufa tutya naffe nga Pawulo? Kaakati Pawulo bw'agamba okukomererwa ne tukomererwa ensi ekomererwe ku nsi. Bayibuli kyegamba nti kubanga mwafa n'obulamu bwammwe buweekeddwa mu Kristo mu Katonda. Mu bukristaayo tufa. Y'ensonga lwaki tubatizibwa. Okubatizibwa kabonero akalaga okuziika omufu. Tofa mu bulamu buno kuba nti bakuziika naye ofa mu mwoyo eri ekibi. Kale Bayibuli egamba nti nakomererwa wamu ne Kristo. Ku gw'omusaalaba nakomererwa eri ensi
Yes. Kyategeeza nti ndi mufu. Aletamu element y'oku sacrificing yourself. Sacrificing yourself. Kubanga tosobola kusinza Katonda ate n'osinza nsi. Tosobola kusanyusa Katonda n'osanyusa nsi. Kyava tugamba nti toyinza kubeera n'abakama oteekwa okulondawo kimu. Era bw'obeereyo ng'otulaba nga gwe tokomererwanga ku musaalaba wamu na Yesu, olina kyolaakinga mu Bukristaayo. Toyinza kwambala nga Katonda bw'ayagala ensi n'ekunyumirwa, obeera ffala. Toyinza kwogera bigambo nga Katonda bw'ayagala ne bakusembeza n'akuwuliriza omunoonya n'abula. Vidiyo erimu okubuulira enjiri n'okusoma Bayibuli eyinza okufuna abalabi 100. Naye gwe wennyini akikoze weeyambule. Okoleyo ka vidiyo ng'oli bukunya. Ne bw'okola ka sekendi 10 mu mwezi gumu ojja kuba oyingidde akakadde k'abalabi. Kyekyo kitegeeza nti ensi erina byeyagala. Kati Abakristaayo tufa ku byo, tukomererwa ku byo. Naye okukomererwa okwo kulimu obulumi munda. Peyini eyo gye tuwulira olw'okwefiiriza ensi, olw'okwerekereza. Kyolaba abala kye baagala ennyo bakyettanira, bakyettanira, kirimu ne ssente. Naye gwe n'okyefiiriza. Kikuleetera n'okukola erinnya n'okitta kubanga oteekwa okusanyusa Katonda. Kati omusaalaba ffe gutulaga ekyo. Era Abadventist lwe tugukozesa kwe kufa eri ensi. Yes. Ne tubeera balamu mu Kristo Yesu. Kakati omusaalaba ffe mu bufunze bwetto bwe tugulaba era mwe twenyumiririza. Era tulina mutawaana bwe tugukozesa nga gukiikirira ebyo. Naye mu gwo munda tetugulinaako kye tugwetaaza. Mu gwo ng'ekifaananyi ng'Abatamuzi bwe baakolanga ki? Bwe baakolanga. Olwekyo mu bufunze yabuze ekibuuzo kino. Aba Seventh Day Adventist singa osanga omusaalaba nga guli ku kkanisa yaabwe omanya nti kabonero akalaga nti eno church. Symbol of a church. Mosque erina symbol. Buli awali omuzikiti bateekawo moon, half moon, omwezi oguli half awamu ne star. Kati buli awali ekkanisa oba obuweereza bw'ekkanisa bakozesa musaalaba to show nti wano kanisa. Kati abagutaputa mu ndoobo mu kanisa omwo. Kati gwe engeri gy'ogulowoozaako yereeta obuzibu. Naye nga gwo tegulina mutawaana kasita osigala ng'ogulabanga object olw'okurepresentinga kiri Yesu kye yakola ku musaalaba. Musumba mu kibuuzo kino tuyambire ddala kuba kati ndaba nga wali omulabi waffe yeebuuza mu kyawandiikibwa kye tusomye weetikka omusaalaba gwo ongoberere. Yongera okukakkatiza okajjayo twetikka tutya omusaalaba ku lwa Kristo. Kaakati mbadde njagala ogaziya ennyiriri ezo Matayo 16. Matayo soma olwa 25:26. 25 agambye nti kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibubuza na buli alibuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Genda maaso. Kubanga omuntu kumuligasa kutya okulya ensi yonna naye ng'afiiriddwa obulamu bwe. Ndoza olabi Yesu ky'annyonnyola nti okufa buli lunaku kitegeeza kubeera mu bulamu obugenda okusikira eggulu. Tekigenda kugasa muntu kubeera mulamu eri ensi naye n'afiirwa. Ensi byeyagala banyumira toyina bw'olumwa mu byo, bwerya bw'olya okitegedde. Yes, byerya by'olya mu kifo ky'okulya olw'okuweesa Katonda ekitiibwa, byenywa by'onywa mu kifo ky'okunywa olw'okugulumiza Katonda, ebigambo byenyumirwa by'oyogera. So nga ate ebyensi bwe busirisiro obwerere. Ate ng'ebyensi n'ebigirimu Bayibuli egamba okwegomba kw'amaaso, okwegulumiza kw'obulamu ebiva eri Katonda n'ebiva eri nsi. N'okusanyusa kw'omubiri. Kati tusaba abalaba puroguramu eno bamanye nti omusaalaba gutujjukiza nti buli lunaku tulina okufa.
ayagala obulamu bwe alibubuza, abuza obulamu bwe alibulaba. Ekyo ekigambo kibayita okukomererwa buli lunaku. Lift the cross daily. Ekitegeeza nti buli lunaku you have a sacrifice to make in order to glorify God. I want to tell you the truth. In order to live a life that glorifies God, you have a sacrifice to make every day. Atenga kituufu musomba Every day. Emibiri gyaffe nga gyegomba bingi. Every day. Kubanga waliwo ekyawandiikibwa n'ekigaa nti nno kijjukira bulungi bwe kifrezinga naye nga kijjayo ekifaananyi nti nno tobeegomba abo. Kugamba balabikanga abagenda mu maaso newankubadde nga bakola obubi. Kituufu. Kituufu. Eriyo nerabidde kati kiba kitugwanidde kugamba nti nno gwe baleke bagende mu maaso n'ebyabwe naye gwe genda mu maaso nga weesaddaaka. Ng'okola ekituufu. Okwesaddaaka kuno tekujja kubanga omuntu okwagala nnyo, naye kujja kubanga kwoteekwa okukola. Okwesaddaaka kuno teri muntu ali awo nga yagala abeere nga alumwa. Naye olw'okuba oli mu Kristaayo oteekwa okuyitako mu bulumi obwo. Era omukristaayo yenna ali eyo ateetika musaalaba buli lunaku lwa Kristo alina kyabulako. Tosobola kubeera mu bulamu buno n'obeera mu mirembe egyo n'obeera mu kusanyuka okwo n'obeera mu mbeera ezo ezifaanana bwe zityo. Oteekwa okusisinkana okwesaddaaka ku lwa Yesu. Yatugamba muli mu nsi naye temuli bansi. Okitegedde? Kale bw'otunuulira ebigambo ebyo byonna bikulaga nti omusaalaba nga mulungi okuba nti gutuyigiriza tulina okwesaddaaka. Okuba nti gutuyigiriza tulina okwagalana. Okuba nti gutuyigiriza nti tulina okwagalana Katonda bwe yatwagala. Okuba nti gutuyigiriza tusonyiibwa ebibi okuyita mu kufa kwa Yesu. Sisobola kutenda musaalaba ne ngumalayo. Ye Pawulo kyava agamba nti ebigambo by'omusaalaba tebikoma. Okukka wansi n'obugulumivu n'obugazi obw'omusaalaba teri ayinza kubunnyonnyola n'abumalayo. Kale nno buli w'ogulaba kagukujjukiza engoye yakomererwako. Naye togukozesanga nti mugwo mulimu amaanyi n'ovunnama n'ogusinza sima n'ogwambala n'oguteeka ku ngoye ne bagukiisinga okufuna obutuukirivu okwo kuba kusinza bifaananyi. Okitulambulidde bulungi musomba tweyanza nnyo tweyanze. Kansule nti omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo kino oganyuddwamu nnyo era oyina bingi by'oyize. Twongera kunyweza nti atugambye nti omusaalaba kabonero. It is a point of identity. Kutugamba nti ng'abakkiriza mu Kristo Yesu yafiira ku musaalaba. Oli bw'okakozesa nga bw'agambye nti nno bwe omusaalaba bwe gubeera ku kkanisa gulaga nti kino ekizimbe kikolebwamu emirimu gya Bwakatonda. Naye so si lwakubanga nti tuguteekayo ne tuguvunnamira ne tugulimu amaanyi gwe gukuuma ekkanisa nedda. So kati ekyo tukinnyonnyoze bulungi. Tweyanza nnyo musumba tweyanzeege. Tugende ku kibuuzo kyaffe omulabi kye yatuweereza yatugambye nti mu kitabo kya Danyeri tulaba nga Danyeri bwe yali asaba yaggulanga amadirisa n'enzigi n'alyoka asaba. So ng'ate Yesu bw'atugamba okusaba atulagira okuyingira mu bisenge eby'omunda nga tweggalidde. Lwaki ekya Yesu kyawukana ku kya Danyeri? Ekibuuzo nno kikulu ekyo. Omuntu wonna musomi wa byawandiikibwa. Mode of prayer. Lwakuba nti ateekwa okumanya obudde obuli wakati wa byombi. Danyeri wakikolera ne Yesu wakyogererako. Wakati awo waliwo emyaka nga 600 oba 5. So kitegeeza nti mu ntegeera ne mu ndaba y'ebintu waliwo kinene ekyali kikyuse. Naye ge tunakutuuka ku ekyo katusooke tulabire ddala byayogerako. Kubanga omulabi waffe ayinza okuba nga tategeera ddala kyayogera kyeki. Danyeri 6:10 sooka olusome. Danyeri 6. Omulabi waffe ategeere ddala kyetwogerako kivaawa. Danyeri yakola atya? Danyeri sura 6:10. 6:10. Agamba atya? Agambye. Otyo? Agamba bw'ati awo Danyeri bwe yamanya nga biwandiikiddwa bisibwako akabonero. Otyo n'akola atya? N'ayingira mu nnyumba ye. Otyo? Era amadirisa ge gaali gagguddwa mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi.
Daniel bwe yamanya nti bisiddwako akabonero n'ayingira munda n'afukamira wansi nga n'amadinisa agaguddewo n'atunula e Yerusaalemu n'asaba n'alekedde Yerusaalemu east n'asaba n'afukamira ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we. N'afukamira ku maviivi ge n'asaba emirundi 3 ne yeebaza Mukama Katonda we. Kaakati ekyo Daniel kye yakola waliwo ensonga lwaki Daniel yakikolanga mu kiseera kye. Ensonga bwe ziri ezitegeerekeka ebikulako mu Bayibuli tusomeko wano soma mu Bassekabaka ekisooka essula 8 Bassekabaka ekisooka essula 8 onyola 27 mpaka ku 29 Bassekabaka ekisooka. Lwaki Daniel yasaba nga atunudde Yerusaalemu mu kiseera kye? Bassekabaka ekisooka 8 first Kings olunyiriri onyola 27 mpaka ku 29 agamba atya? 27 agamba bw'ati naye Katonda anaabeeranga ku nsi mazima ddala. Naye Katonda anaabeeranga ku nsi mazima ddala. Laba eggulu n'eggulu ly'eggulu teriyinza kukujjamu. Kale ennyumba eno gye nzimbye nga teriyinza n'akatono. Eggulu n'eggulu ly'eggulu toyinza kubijjamu. Kale ennyumba eno gye nzimbye yaalo teyinza n'akatono. Lemaani ayogera ku yeekaalu otyo neyongereyo genda maaso. Naye ssaayo omwoyo gwo eri okusaba kw'omuddu wo n'eri okwegayirira kwe ayi Mukama Katonda wange, okuwuliranga okukaaba n'okusaba kw'omuddu wo kwasabira mu maaso go leero. Ssaayo omwoyo gwo eri okusaba kw'omuddu wo n'okukuwuliranga kwasaba mu maaso go leero. Genda mu maaso. Agambye Olw'omukaaga amaaso go gazibukenga eri ennyumba eno emisana n'ekiro, otyo eri ekifo kye waayogerako nti erinnya lyange linaabeeranga omwo, okuwulira okusaba omuddu wo kwanaasabanga ng'atunuulira ekifo kino. Nyumba eno ogyeroboza ogambye nti mwono otuuzanga erinnya lyo. Owuliranga okusaba kw'omuddu wo yenna bw'alisabanga ng'atunuulidde ekifo ekyo. Daniel kwasinziira Abayudaaya bakkirizanga ekyo nti mu Yerusaalemu ewali yeekaalu ku lusozi Sayuuni Katonda n'ekitiibwa kye kyonna kyatuulanga awo, era buli anaasabanga ng'atunudde awo ajja kwanukulwanga. Daniel kyekimuyingiza mu kiseera n'amaaso n'agolekeza ekifo ekyo asabe. Kati Sayuuni oba Yerusaalemu yalingako ensonga nyingi, era Daniel okutunula oyo yalina ensonga. Bikulako mu gundi, bikulako na mu Zabbuli 135 olwabirimu 1. Zabbuli 135 olwabirimu 1. Abirimu 1 agambye atya? Mukama yeebazibwe okuva mu Sayuuni, atuula mu Yerusaalemu, mumutendereze Mukama. Mukama yeebazibwe okuva ludda wa? Sayuuni atuula mu Yerusaalemu, mumutendereze Mukama. Soma ne Yoweri 3:17 waki tusome ku ezo. Yoweri Amos. Yoweri Amos Daniel Koseyawo. 2:17 agamba 3:17 agamba atya? Yoweri 3:17 agambye bw'ati.
17 bwe mutyo mulimanya nga nze ndi Mukama Katonda wammwe otyo abeera ku Sayuni ku Sayuni olusozi lwange olutukuvu otyo kale Yerusaalemi kiriba kitukuvu so tewaliba bannaggwanga abalikiyitamu nate. Nze Katonda abeera ludda wa? Yerusaalemi kiriba kiki? Kitukuvu. Kale Daniel alina omusango. Talina musango. Era bwe yali ng'asaba yatunulanga eyo Katonda gy'abeera. Ekisuubizo bwe kigambye. This is in the promise of God, Davidic covenant. Endagaano Katonda gy'akola ne Dawudi n'olulyo lwe. Tagenda kutuula mu Yerusaalemi, mu Sayuni, mu yeekaalu. Katonda ali naffe. Atudde awo mu Yerusaalemi kuba tebalina yeekaalu ndala. Katani tasobola kusaba nga atatunudde walala. Yerusaalemi ono kye kifo Katonda kye yeeroboza okutuuzaamu erinnya lye. Tugambe tutya Musumba nti Katonda teyali walala wonna naye ng'ali awo. Yali yalonda Isirayiri okuba eggwanga lye. N'abaayagalanga okusinza nga bajja Yerusaalemi. Tewasobola kusinzira eno mu Uganda n'osinza Katonda w'Abebbulaniya. Baatambulanga Abeesopia balinamu kasente ne bagenda. Ne batuukako Yerusaalemi ne basinza Katonda oyo. Ate ng'ebyawandiikibwa birikirya bitulaga abantu bangi abaatambulanga. Nti ne bambuka e Yerusaalemi okusinza. Abasajja abagezigezi nabo baalutambula. Ne balutambula ne bajja e Yerusaalemi yennyabo. Ne tulaba waawo abalala. Queen ono ow'egundi ow'Ethiopia Basheba yatambula n'ajja e Yerusaalemi. Omulaawe naye yava ewaabwe naye n'ajja e Yerusaalemi asinze. Ne Yesu Kristo naye n'ayambuka e Yerusaalemi. Kati Yerusaalemi olw'okuba olwaleero tetukimanyi. Bwe yatuuka kubanga Yesu Kristo bwe yatuuka emyaka lwasooka okuyingira mu yeekaalu ate n'abulira omulundi ogusooka yajja ne bakadde mu Yerusaalemi nga bazze mu yeekaalu eri tewaali. Yali nga nsonga yakujja kusinkana Katonda. Kaakati Yerusaalemi tokiyita kifo kya kuzannyirako mu kiseera kya Danyeri. Yentabiro. Lwekyo Danyeri teyalina nsobi kusinza nga atunudde Yerusaalemi kubanga bwe yali ayigiriziddwa nga ne Katonda y'endagaano gye yakola nga ne bannabbi kwe kuyigiriza kwabwe. Olwekyo Danyeri ekyo yali talina mutawaana kukikola. Kati ate ye Yesu bw'ajja n'abaako ne kyayigiriza kye twagala tuteeke in contrast. Danyeri kye yakola ne Yesu kyasomesa ebintu bino bikwatagana bitya? Bikula mu Matayo 6 olwokutaano olw'omukaaga. Matayo 6 olwokutaano olw'omukaaga agamba atya? Olwokutaano agambye bw'ati. Otyo? Agambye nti era bwe munaasabanga temubanga bannanfuusi kubanga baagala okusaba nga bayimiridde mu makuŋŋaaniro ne mu mabbali g'enguudo era abantu babalabe. Mazima mbagamba nti bamaze abo okuweebwa empeera yaabwe. Naye gwe bw'osabanga yingiranga mu kisenge munda omalenga okuggalawo oluggi olyoka osabe kitaawo ali mu kyama. Kale kitaawo alaba mu kyama alikuwa empeera. Nammwe bwe munaasabanga temuddiŋŋananga mu bigambo. Ne bw'okomaawo manyi waliyo abaddiŋŋana mu bigambo. Naasaba naasaba naddayo naasaba naddayo. Nogandi Katonda wanna bakyona atayina matu. Atayina matu gwaba naye. Katonda ne byetusaba abimanyi nga tetunnabisaba. Naye okusaba ng'oddiringana kabonero akalaga n'obutakkiriza. Ndoza mu lunyiriri n'omulabi waffe we yasinzidde kanaga tulaba Yesu agambye muyingire munda mu eggali. Kati ate Danyeri ekyamuguzaawo amadinisa asabe kyali kiki? Yesu kyali mu kwogerako awo. Yesu tali mu kugaana abantu kusaba nga babalaba. Ne Yesu agaana abantu abasaba nga basaba kweraga. Ayogedde obunnanfuusi. Problemu ye eri ku bunnanfuusi. Teri mu posture oba style of prayer. And where you are praying from. Jesus' problem is the motive behind praying. Agamba nti temubeeranga abasajja abo. Bano baali bakisusiza. Bano bagendanga ku kkubo. Ne balinda n'abantu bajje. Bano omusajja oyo musabi. Mune ennaku zino gye bali. Ennaku zino gye bali. Oli omusajja gwe nalaba yasaba
naduka ekiseera mu lusu ne gamutuga ne bamujja katuuti size bamutwala ne mu ddwaliro yasaba nga muwulya gwa nali mu office naye nga bali busukkako nasaba n'abanga eddoboozi lifudde nempulira nga byasaba naye takyabitegeera nempulira nga awungidde mukwo n'asuka omulundi ogwo teyadda simanyi bamutwala mu naye yafuna ekizibu kuba he never came back that day kale abe basaba babalabe toyimiriranga ku makubo kusaba abantu bakulabe nga bw'oli omusabi ekyo kyekikya Danyeri yali tasaba bamulabe Danyeri yali tasaba yeegulumize Danyeri yali tasaba mu bunnanfuusi Danyeri yali asaba kubanga yali asinza Katonda olwekyo waliwo enjawulo ekyawanika kitugambye nti no ye okwebazanga yagendanga okusaba n'okwebazanga so nga ate era ne bwe byamutabukira kituufu ng'ebya gavumenti kati olikutte wansi ne waggulu baagala kumutwala n'addayo waasabira era yasigala buli lunaku emirundi gy'esatu naye nga okutunula Yerusaalemi yatunulangayo olw'ensonga ng'akowoola Mukama abeere naye yes kati tusaba abatulaba bategeere kino okusaba mu lujjudde si kikyamu okusaba wakati mu bantu si kikyamu kasita obanga osaba lwakigendererwa nga Danyeri kye yalina naye bw'okola ng'Abafalisaayo osabe ensi ekulabe nga bw'osaba ensi yonna ogirage nga bw'omanyi Katonda ensi yonna ogirage gwe nga bw'omumanyira bw'omutegeera kitegeeza nti kati gwe tosaba lwakigendererwa kyakwogera na Katonda naye osaba lwa bigendererwa byo namalala go nakwegulumiza ekyo Yesu kyagaana ensonga ki Bayibuli etukubiriza okusaba nga Timoseewo ekisooka 2:8 lw'osoma Lukka Timoseewo ekisooka 2:8 lukulu nnyo Timoseewo musumba nga bw'ogenda onzijukiza waliwo omukwano gwange asanga obuzibu okusaba essaala ng'agenda okulya naddala mu restaurant agamba kakati buli omu andabe kubanga nsaba n'ayitawo obuyisi n'ayagala agirye buli oba n'asabira muli naye nga takize kukola bwati kakati nsabira kwebaza olw'ebyokulya Timoseewo ekyokubiri otyo Timoseewo ekisooka 2:8 agamba atya olw'omunaana agambye nti kyenva njagala abasajja basabenga mu buli kifo nga bayimusa emikono emitukuvu awatali busungu na mpaka abasajja basabenga mu buli agambye mu buli kifo olwekyo okusaba kwa mu buli kifo teriyo kifo kyonna wotayinza kuyimisiza mikono kusaba Katonda therefore tewaliwo mutawana Danyeri gwe yakola n'okutunula Yerusaalemi banyunyudde lwaki gye yatunulanga naye Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja nyimusa amaaso gange eri okubeera kwammwe kulivaawa amaaso gaabwe gatunuliranga ensozi Yerusaalemi Sayuuni ne bafuna okubeerwa ekyo bakkirizanga mu kiseera ekyo era ne Katonda yatuulanga awo n'ekitiibwa kye ne kibeera awo kati olwaleero si bwe kiri Bayibuli etugambye nti embiri gyaffe eyeekaalu ya Katonda kakati Katonda takyatuula Yerusaalemi ku Sayuuni kati Katonda atuula mu Morini kati Katonda atuula mu Sebaggala olwokuba Katonda atuula mu Morini ne Sebaggala okuyita mu Mwoyo Omutukuvu eyatuweebwa kati tukyetaaga ate kutunula Yerusaalemi yingira mu kisenge kati oyingira munda w'esabiri kubanga Katonda atuula mu ggwe naye mu kiseera kya Danyeri si bwe kyali kitegeerekese bulungi tweyanziza musumba tweyanze ng'omulabi waffe bali kubuuza ekibuuzo ekyo bw'obanga osaba wulira emirembe ng'oli mu kisenge kyo wulira emirembe ng'oli mu takisi wulira emirembe ng'oli mu katale ne mu restaurant ng'ogenda okulya emmere wulira emirembe ng'osaba kituufu kubanga atugambye tusabe mu buli kifo ku luno tetukyalina boundaries yajja bwe yafa ejjigiriri ne liyulikamu najjawo boundaries otabagana naye woobeera osobola okutabagana ne Mukama so kati oluganda tweyanziza mu musumba twawulidde bulungi nnyo kubanga biri byasonganga ku Yesu bwe yajja n'abitereeza n'abiteeka mu context naffe katukolenga bwe kitugwanidde
okulaba nti nno tutereeza obulamu bwaffe n'okwongera okwewunga eri Katonda. Kugamba tekiriimu kuswala ng'okola ekintu kyonna okubeera ng'osaba. Ne bw'oba oli mu kaabuyonjo ng'ebintu biganye tekikugaana kusabirayo. Kubanga osobola okufiirayo. Kale mukabulire emirembe ng'oli mu kifo kyonna kubanga Bayibuli bwetugambye obeere ng'oyogerezeganya ne Katonda wo. Kale naawe onoofuna emirembe n'okufuna okuddibwamu kw'onoonya. Tweyanziza nnyo ekiseera ky'otuwadde omulabi waffe okubeera nti tukuŋŋaanye naawe olwaleero. Webale okussaayo omwoyo, webale okutuwa obudde obwo. Naawe Musumba tukwebaza mu ngeri enjawulo, webale okwewaayo olw'obuweereza buno. Nga tuggalawo puroguramu yaffe, njagala okubajjukiza abaagalwa nti nno ku mutimbagano gwaffe bw'okugenda ku YouTube osobola okutusangayo ng'otaddemu ekigambo Vento Productions n'oteekamu Bayibuli egamba ki nga ye program. Ojja kulaba oddemu puroguramu eno nga bw'etambudde. Sinakindi ne ku mukutu gwaffe ogwa 3ABN puroguramu yaffe neddibwamu buli Wednesday ku ssaawa 9. So bw'owulira ng'ekunyumidde oba olina omuntu omulala gw'oyagala okulagirira agirabe mujulize ku Wednesday ssaawa 9 ejja kuba ebeera ng'eddibwamu. Mukama akuwa omukisa era akukuume. Nsomba otusabire. Mukama tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Webale okutuluŋŋamya n'okutukozesa. Kigambo kyo kakyongere okubeera ku nnimi zaffe bulijjo. N'abo abawulidde ebigambo bino bazimbibwe okuyita mu by'okuwangula. Tuwa omukisa Mukama, tuwummuze mwoyo awamu ne mu mubiri nga bw'otuyingiza mu sabbiiti eno entukuvu kuba Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Tubatumiddeko mwenna abalabi baffe okusinziira yonna gye muli. Mukama abawa omukisa mweyongere okwekuumiranga kweno tusisinkane nate olundi. Mukama abakuume.